Bambi mwebale kusaba. Finally tumaze ne tufuna obwenkanya. Amazima gamaze ne gavaayo. Newankubadde nze nali sayagala bintu bino bimanyike nnyo. Bwe navuddeyo ne nkola video after you people putting their pressure nga mumbika. Mu video yange eyo nabadde very clear. Nagambye Maama Halima Namakula nsaba kisonyiwo. Immediately olwamaze okuteekayo video, Maama Halima essimu gye yasookedde ddala okkuba mu bigambo bye yagambye, bannange Mukunja simulogangako. Tugenda kukozesaamu ku bwongo katono. Maama Halima mu bigambo byange kuba video eyo ekyali awo. Maama Halima namugambyeko nti wandoga. Kuba nze nadde musuubira kuŋŋamba nkusonyiwe ku ki. Yessimu gye yakubye era teyakomyawo n'akikaatiriza bulungi kiikyo. Halima Namakula si mulogo, sigenda kuba mulogo. Kaakati ekyo kifaanaganako bye twaba mu kyalo nga tuli baana bato nga taata bw'akomawo ayimirira wali ku ggeeti n'abagamba buli omu aleete omuggo gwe, buli omu aleete kibooko. Kati awo n'ofukamira mangu n'ogamba daddi sinnabba ku ssukaali, daddi saanuunye ku ssukaali. Nga wallahi taata tannayingirako yadde mu nju omanya ebifo awaka ne weeroopa wekka. Kaakati nsinziira wano okuyisa na kino ekirangiriro nti n'okwetonda kwennyini kwe nabadde nkoze kati nakwo nkusazizzaamu. Kati njagala ssente, njagala ssente zange ze twasevinga mu Umasako, Maama Halima Namakula n'omwagalwa wa Hansoni ne mudduka ne ssente. Wakati mu kunnyonnyola byayogedde biibyo nabyo kambi mwabirabye dda. Agamba Mukunja agende bamukebere simanyi mpox, simanyi waba yafuna siriimu, nze nsobola n'okuyamba n'enteekayo ssente n'enjijanjaba omwana oyo. Now my point, saagala kumpa ssente zo Maama Halima ezizo zojja mu nsawo yo. Lwaki ompa ssente ng'ate nze nnina ezange ze nasevinga mu Umasako? My point is saagala kungabira, kubanga oteekayo embeera y'okungabira buli we naafunanga ekizibu ngenda kujja ngambe bambi nsaba munyambe mu ngabire. Saagala kumpa kyoba okola ekiri belief. Twatandikose wuuyo saagala agambe mbu namutaddemu ebigambo. Naye ng'omwana oyo ne bwe yandintuuseeko ng'alina mpox nga talina yadde ennusu, wallahi nanimuwadde ssente. Katonda yandaba bwentya yekka. Nanimuwadde ssente nemuga nti gundi ssente zino genda bakujjanjabe. Yajja mu okusaba ssente eza Sako. Omwana oyo teyalina kimulaga nti asobola ozisasula. Kati omulalu ng'oyo nagamba kuga nti omanyi, wallahi billahi tallahi nali ndowooza nti omwana bamubba ssente. Okay. Ku ssente ezange kati otuuse ne ku level empita omulalu naye nga mu kuzireeta saali mulalu. Kakati abadde babuuza Maama Halima Namakula ebibuuzo bambi temumubuuza bingi akaddi ate mbasaagala mumukunamye ennyo kuba kunkomerera ate mujja vayo mugambe Mukunja yakunamya omukyalo omukadde. Kyova olaba nali nasalawo nsirike. Maama Halima tumubuuze ebibuuzo bibiri byokka. Bwe tuba twasevinga ssente okutandika mu mwaka gwa 2022 era Maama Halima Namakula n'otugamba buli luvannyuma lwa mwaka tugenda kugabana. Tuli mu 2025. Lwaki tetugabananga ssente? Wali emabega wasooka n'ogamba Mukunja mufere, ssente zaalinayo mu kibiina teziwera miliyoni 4.6 zayogera. Ze nninayo z'omanyi obwo bwe wagamba mbu busente butono tubugabana ddi? By that time Cindy omuyimbi Cindy Sindaleera Sanyu was the president. Fina Mugerwa ye yali general secretary. Era Maama Halima agezaako nnyo gamba lwaki soogera ku bali, lwaki sigera. Nze mmanyi kuba watuuka ne kuleve ngamba ngende ndoope Kenzo. Nze saagala kutomera muntu gwe saawa ssente. Ate era Madamu Cindy osobola ovaayo, totya bambi, totya, temumuleka Maama Halima. Bibuuzo bino bambi aleme bya muveeyo mukiriyalinge eya bambi aleme kubeera awo atabuke n'ekintu. Then
akasembayo Mama Limalo waliwe yagamba nti sirinayo yadde sente mu Uma Sacco. Ono ayogere essaawa eno ye Hanson Baliruno ye yali treasurer, ye gwe yateekawo kyovulaba akyejjako mbunze noonye Hanson Baliruno. Diiru yaabwe baagikola bo babbe ssente, Hanson Baliruno alinnyenyonyi agende ebweru mbu so that tutandika obanja omuntu ali ebweru. Era yo yadde ayogera agembo mbadde nga mu America sibadde mu Uganda. Era gwe yabadde agenze okulaba oli mwagalwawe baatuulanga ku National Theatre ne batusindika mugende mukole nga bwe muleeta mu savinge mwekulaakulanye. Biibyo Hanson byayogedde anti yagambye mbu mbateekamu ebigambo na bino nze mbimutadde mu bantu bonna abatwala ssente. Mukunja yekka ye yazza ssente. Mukunja ng'atwala ssente bonna nga batwala. Mukunja waayitawo between ennaku 2 ku 4 n'akomyawo miliyoni emu. Jjukira atutte emitwalo 6 aleseewo emitwalo emeka 4. Kati nze nga treasurer bwe mpandiika mu bitabo ebitabo biba biŋŋamba nti Mukunja akomezzaawo ssente zonna, however ayinayo emigabo gye egy'emitwalo 4 gali togeerabira ogajjukira. Kati Desh kankubulira ekigenda okukusuulawo ekigwo mu bantu bonna abatwala ssente. Mukunja yekka ye yazza ssente. Ndowooza buli kimu mukiwulidde. So nga mmaliriza saayagadde kwennyonnyolako y'ensonga lwaki olyo n'ebbanga nali nasirika mmwe muli okuleeta bino ebintu byonna. Maama Alima Namakula ayagala vuga kintu kino akisse ku kino. Mukunja genda weekebere sirimu, genda weekebere simanyi mpox, so that muva ku nsonga enkulu buli omu abeere ku kyabulwadde. Mukunja simanyi yaloga, yagambye embugundi yamuloga. Sirina muntu gwe naagambyeko nti yandoga. Neetonze bwetonzi. We neetonze nensaba ekisonyiwo akagatto gwe katuuse n'akeeyingizaamu fiiti n'atuula bulungi mu kagatta ako. So kati ye ayagala buli omu asitiikinge ku bulwadde. Mukunja yeebaka simanyi ebyo byempulira byemwogera mbu yali omulalu yeebaka ku King Shiba mu kifo ky'ogenda okwekebeza siriimu oba simanyi mpox ali kwesiba ku mukazi wattu atalina musango. My question, kale bwe mba nalwala siriimu akwataganira wa ne ssente ze nasevinga mu Sacco since 2022. Kyemugamba abalwadde ba siriimu ababa mu zi Sacco tebabawa ssente zaabwe. Ebya social media ebyali byaŋŋaana okuvaayo nti abantu baleka main issue ne baleetayo akasonga akatono ne bakakulembeza ne babuildinga ako ensonga entuufu neefa. I don't want to explaining myself all the time, but kyemuvuga nkiraba. Bye wagambye nti tugenda kusisinkana even before nga tetunasinkana kwatagana ne wumayo oyo gwali obagamba oyo Hanson Baliruno mwagalwawe totale bali mu laavu yaabwe. Biibyo saayagadde byogera okategedde mwe mugende mu maaso ne laavu yammwe mujje ssente zaffe mu laavu yammwe ezange muzimpe. Abaana ababbi bw'obukosi bayitirivu nnyo naye saagala boogerera kuba bo batya okweyogerera batya okufa. Nze njogeredde ka ssente kange mu kampe. Mami Sindi okusirika tekukuyinza obutatuyamba nnyo. Mami Fina Mugerwa, Mami Sophie Gombia, abakyala abo abasatu nga bwe mbabagamba bambi tebalina, they don't have any problem. Obuzibu nze manye abalya ssente abo ne batuddukako ne bagenda ewa Eddie Kenzo bye baamala okutufera eno mu Uma Sacco. Era bwe bagenda ne mu federation eyo besaagala kuboogerera koza ya not there talker. Era bye bimu bagamba abayimbi kyovola beno kozi muganda wange ne wobeereyo n'owagira ekikyamu gwe kimanye ne woba gwe toli muyimbi olinayo brother oba sister wo oba omwana oba kyaliwo nga yali agudde mu katego kano ng'era wula ne ku federation era baagitwalayo mbu muleeteyo emitwalo 10 simuleete bwe ziti kuba muwuma bagambanga buli muyimbi leeta 15 oli gye sitalinge tukuwole. Abaana ne bava ejjinja ne bava Masaka Mbalala ludda wakuba eggwanga lirimu abaana bangi bannabitone abaana nga bawaayo 15 abaana bangi basukkwa ne mu 10 abaleeta ssente awo ku Uma. Buli yawaayo 15 teri gwe baawa ssente gwe bala emitwalo 15 ng'ogisolozeza mu baana abo ng'ate Uma Sacco Microfinance Center yali emaze n'ogiteekamu miliyoni 10. Nze zitankwatako kati ezo newe muzirya nze njagala zange ze nakola.